Okwekalakaasa kwa financial bill y'Abannakenya mufiiriddemu omuvubuka Omunayuganda Rex Kanyike. Kitalo nnyo nnyini ddala. Munnayuganda Rex Kanyike yasodde okukkirira ezzira ku oluvannyuma lw'okwekalakaasa okw'amaanyi okwafiiriddemu abantu ab'enjawulo. Kati nno famire ye ayite enoonyezebwa okulaba nga bamuggyayo bamuzze ku bwabwe. Kati awenja okusabira n'obuwombeefu ka video kano kantereko ka like, subscribinga buli wogimpeera video eno ka like akijjamba kulaba kati nno n'abakulembeze ewa Azimio akakasizza nti Munnayuganda ekyamazima babasonyiwe nga Bannakenya yafudde okwekalakaasa. Gunned down by a police bullet. This is a tragic event with far-reaching consequences. Our coalition is extremely disturbed by Rex's fatal shooting. We have far too many memories of these tragedies. Ebya financial bill Abannakenya babiganye ebyokubateeka okubanga baba monitoringa biki bye bakolera ku masimu tebabanga bagala kuwamba gavumenti era Ruto ate ye tayagala kubanga amanya abagambye tugenda ku monitoringa buli kimu kye mukolera ku masimu. Gwe olowooza ki bwe kijja wano mu Uganda ate embeera eyinza kuba etya? Anjagala ombulemu kawo wansi mu comment section. Ebyaddala Abannakenya ab'obuyinza bagamba tulina okumonitoringa buli kyonna kye mukolera ku masimu. Kati yoyo akakasa era Munnayuganda ali e Kenya ng'agamba nti Munnayuganda munnaffe Rex Kanyike yasodde okubanga akutuka n'agenda ezira. Kati ngenda kuwa n'embeera bwe yabadde Bannakenya nga beekalakaasa bayingidde olunaku olwokubiri era bo bagamba nti okufuna obutanyagwa tebajja kubanga bazikiza bagenda kwekalakaasa mpaka ebiteeka bye bataagala biveewo bigende. Taginzeemu video wansi wano eno mugende mugirabe ngitaginzeemu. Aba baali basengukira Kenya ndowooza yali yafuukira ddala Munnakenya ndi nga yali ya adoptinga embeera zaabwe na buli kimu. Yafiiridde mu kwekalakaasa naye nga Munnayuganda erinnya Kanyike mwenna mulimanyi bulungi yooyo gwe mbateeredde awo. Naye mmwe bano Abannakenya bali serious naye ng'ate batuufu balwane. Ku lw'ensonga mbu ssebo baagala ku accessinga ng'amasimu gaabwe nga ba-accessinga buli data gw'olina mu ssimu, buli ssente eyingira mu ssimu yo nga bagimanyaako ng'era gavumenti eba egiyinako omusolo. Mbu ssebo nga batakola nga gwe tolina mulimu ng'obeera waka ng'osasula ennusu bisatu eby'e Kenya buli mwezi. Nabadde mbagambye buli mwaka naye kiri buli mwezi ng'osasula ennusu bisatu. Ebintu ebisinga babitaddeko omusolo, amafuta bagataddeko omusolo, ekitegeeza transport agenda kweyongera. Babadde nga bakutwalira okuva wano mpaka mu tawuni ennusu 10 bagenda kutwalira ng'ennusu nga 3 oba 4. Mu mazima birunka kalinyo ye mulabe n'omusirikale eyeekubye tiyagaasi nga mukuba mu bantu n'amubba emikono gyonna n'agyasa era naye ali bubisaaza kakati naye ali muddu. And our thoughts and prayers are with his family, with his friends and the community that has suffered such a terrible loss. We stand with Rex, his family and his comrades. We pledge to offer all our help required in seeking answers and justice. We demand that these perpetrators of police brutality be arrested and charged with murder before a court of law. For the media, I think we want to thank you. Your